wano acidic vocals ekirabo kyange kino kyonkadde era ngenda kiteekamu nkoko zange zenina awaka kibeere ng'ekyokulabirako. Nako kawuzi tugisira nze acidic vocals the lyrical boy Kakaire Mutwahire tuli wano olwaleero ndogere mu Lusotho ojja kumikisinga muyayadde ekindi esinyala kwebaza mwami Abitex promotions for everything kyeyankolera mu bulamu bwange ne ku career yange nze nyanza acidic vocals I really do appreciate and my team n'abantu bange bonna n'abawagizi bange basiima era ne tusalawo ne tugamba tugenda kukozesa olwaleero tujje twebaze mwami Abitex byonna bye yankolera bannange era mbadde mpitayita nga abantu ab'enjawulo mbeebaza media houses ez'enjawulo nga nzeebaza kati olwaleero ngenda kwebaza Abitex promotions official omusajja yayimirira mu show yange yaneesiga n'agamba acidic vocals we can do it solo kikola bazalawo ne bazalawa gamba ne byogera naye ng'agamba acidic ojja kikola and at the end of the day that twakikola nga bwe yakigamba so aba agwana okwebaza ekitegeera so today ndi wano kwebaza Abitex promotions kuba n'aligamba yakikola just nagamba acidic vocals yala kusitula kuteekeyo okolesha very successful ne munange nebitwakanyako byonna n'abikola so that's why I want to appreciate him namwebaza ninyi bye bamwogerako ne munange nze saabiraba nyinza okuba serious lake nga bwatyo bwali banga nga just ebimu bibiyitira nga sibayo for me acidic vocals I really appreciate era munange thank you so much nibaza siima nasiima era akyasiima I'm happy okulaba kana akaseko kolaba ku matama kabeerako everyday ndi musanyufu to be honest olw'ettafaali lwayongerako ku career yange munange nebaza samukama Katonda akuwa kyonna kyosinga oyaaya byonna byokwatako munange abiteekemu omukisa era obifunemu era niya ne package ye yemuletedde olwaleero ayina abantu abayimbi abasinga n'abantu balina okubeera ekyokulabirako omuntu batangako akantu konna kireketera certificate yiyo promotions era bagita appreciation certificate nebaza munange byonna byewange aba bali kunzikirizaamu bali kudala. Thank you so much, I really appreciate. For now, next time say I'm tugamba inshallah. Thank you so much. Wano awo wennyini abasinga bagamba nti kino ekivulu acidic vocal teyafuna mu sente wamuwa $5 million ekituufu kiriki kakati nze sikkiririza nnyo mu kusiba bantu ku bantu be wafuna erugogo awo sikkiririza nnyo mu kusiba bantu naye social media badde mbasaba gavumenti mutuyambe musibe buli muntu yenna awemula ayogera kalevu kudda ajja kubeerayo mukuguli ng'aliyo yekka ensonga ezo nze tuzireke naye kyemba mumanya nti acidic ekintu ekikuba ate buli muntu ali ape osobola okwebaza omuntu eyakulyaza amaanya oba otegeera bulungi acidic ono mukwano gwa Serena Batala ebibuuzo bibye acidic oze kwebaza kituufu naye ng'ensawo sente wazifuna ze wali olina okufuna oba wali oyagala abantu nga tofa ku bya sente bakuwa $5 million n'osirika njenna nali mbyagala era Mukama Katonda n'abimpa bakuwa sente mmeka bana press conference ndowooza kati kikumi awo mukwano gwa Serena Batala mundalira Serena Batala yaddawa ati nange mukubuuza ali mukwano gwo
Abitex otugambe ine ekivulu ekijja ekikyo ekyokwebaza eno press conference ya Civic Vocals naye mu gw'omukaaga mukama bana batuusizaayo nga tuli balamu ngenda kutegekayo ko 27 years of Abitex promotions abayimbi mwenna bentaddeko kw'ettafaali benkoledde ebirungi ne benyiizizza mbanyiizizza nga sigenderedde mujje mubeerewo abayimbi munyimbire bakumbire muzannyire ab'emizannyo bakickboxa mwenna bagolola Moses basemata ne President Museveni yalina okujja bana musambisa omupiira 2 Kyagulanyi Sente naawe toyinza kuneerabira naawe ogaana okubulayo ate naawe nziremu kusabika okubanga olina okukola ebintu bingi nnyo okumusanyusa Kyagulanyi kubanga olwotawo munyiivu oli president w'abantu gweyogera bonna balina okubeerawo kale nzijeko enkofiira mbeebaze ngizeeko endongereze ende maaso kale tubeeyaziza Uncle Abitex katini nnyo emabegakaawo lagadi baba wafunye ku muyimbi akusiima nga Civic Vocals kyakuze olunaku lwa leero bukyanga mbeera mu music industry ekigambo ekituufu abayimbi sibafunangamu nnyo mukisa buli awo booteekamu ssente otegekera show neebaako weebatuusa ekinene nnyo akulaga nti tolina makulu ge wakola yakulaga nti yali atuuse ne bwotaali kikoze era abantu abo abayimbi abamu bagamba nti mukama katonda tusobola musanga mu paaka nkadde oba ku streeti ng'ayogera ayita mu bantu naye abayimbi abasinga obungi sisobola kulimba sifunangayo artist yenna yali ansiimye sigamba nti nkola birungi byereere naye mu music industry nkoze ebitundu 88 ku 10 okugatta ku artist ebivulu tutambulira mu loosi ebbanga lyonna omuyimbi n'omutegekera ekivulu ng'omuwaddeko myunozi 5 ku 5 ng'omuwaddeko 3 ekivulu enkuba n'etonnya akeera ku leediyo na tv kigamba nga lwabulya milioni za 5 ku 7 milioni 10 ku 14 naye ekivulu ne bwe kiba kisaze ye artist aba afunyemu naba batafunye cash naye ekyo kyoba omukoledde ekyo yebeera cash olwolubeerera kati essaawa zino Civic Vocals waliwo abankulidde nga bamwagala mu Royal Agency e London yabadde jobs link naye ng'olwedde bamubuukinga dda era yankubidde naŋŋamba njagala ku mutabani wo bamuyita na mutabani wange ne mbagamba nti nali event manager we namutegekera concert naye alina management naye nga bamubuukinga dda ab'e Canada Uganda yonna nsi yonna ono Uganda yonna yakagiyimbako noza 2% naye sifunangayo muntu ansiima abasinga bagamba soose tulaba Civic Vocals abasinga bagamba kirabanga tebakusiima lwakuba mbu obanyaga ng'ebivulu biwedde owulira tekiri kyenkugamba ba artist abasinga abakozesa ekigambo bapromota batugga ng'ogenda okubatunuulira tebali successful ziba mbeera zaabwe sirinaayo muyimbi mu Uganda abayimbi abali mu Uganda abapya n'abakadde 75% buli muyimbi ekyobugagga kye kirinako ettafaali gwenapangisa seemu gwenapangisa 2 gwenapangisa 3 naye weewalanga nnyo okukulembeza ekintu ekibi ekimu okusinga ebirungi muliita omuntu yawakoledde social media eno giraba show ya Civic yaggwa bulungi mu mirembe era nze mu show ze naakakola nezimpa emirembe nezimpa n'essanyu bagiyita ya Civic Vocals mu shows zendekedde emyaka 27 yaggwa bulungi nnyo abaana audience nenywa amatu eggwanga lyava abasonga ne Uganda yonna neggwa bulungi nnyo ng'empadde emirembe nze kyensinga okwagalamu nga nkola ebintu bino njala nnyo erinnya okusinga Sente abagamba aba olaba otegeka omwana omuto n'omutegeka mu kifo ekinene n'abanene kye batasobola kukuba ekyo kyansanyusa nnyo era gy'emirembe gyensinga okuba nayo
nze bino ebyessente oba nafuna mmeka si yali ensonga naye ekifaananyi tetwafuna mu acidic vocals nga kyewedde kyesinga okwekitiibwa era mu bivulu bye naakakola ebingi ennyo ebimu kikyasinza okumpa credit bakiyita ndi musoga concert. Nze siri muntu wa X oba Twitter naye nagigendako ebiseera nga atweninga ebigambo bisatu nga byonna bitambulira ku acidic vocals ng'ekigambo ndi musoga kitweninga nga kiri mu top 10 ku Twitter, erinnya acidic nga litweninga ku X eyo si nyangu, Facebook ne TikTok osobola okubikuba nga kuliko n'ekigambo ekirala Google cricket oval nga nakyo kyatweninga ku acidic vocals. Nze acidic vocals sira kye mubanja wabula mwagaliza kimu kyokka butava ku ttwaka butava ku mulamwa era ekyobugagga acidic kyo ng'oggyeko eddoboozi lyo n'obugambo obulungi bw'oyimbira abantu ekyobugagga kyenkirabamu discipline. Era nkulayirira buli lw'oliraba nga tukwetaagisa okukola amawulire agali negative ofune erinnya ago galekanga kubanga oli omu ku bayimbi 10 abasinga okutweninga mu Uganda yonna. Oli bayimbi 10 essaawa bintu kiti ekyokuzanya abayimbi bali mu 10 naye okubanga buli booda ku booda abantu bayimba ennyimba zo eziri mu 6 kiyita ekyokuzanya ekyo bangi abava mu nsi nga tebakifunye. Tambulira awo entanda gy'enkuba nze mu music industry ndi Mandela era omuntu asobola okuba naako oluyimba lumu n'akyaka ne mbagamba nti oyo mulaba wadde alukubye naye tagenda kuwangalira ku kyati myezi 6 kubanga omusajja abakulu bakugamba enkuba esobola okukwata abantu olw'experience gy'alina nagate yenkuba ekutta awo ejjeeyo ebisolo byammwe enkuba etera okuvaawo etera okubeera muzira era bw'okola amalala n'olekayo ebisolo enkuba n'etonya nga eri muzira ne bifa bakuyita akasajja akomukaali akasajja akalabika kalogo naye tobeera mulogo wabula obeera bumanyirivu n'experience. Kisooka oluyimba lw'oteeka nze nyina abaana bange ennyimba olinga bewawenguzi awuliriza oluyimba n'awuliriza last chance n'awuliriza it's okay. Ekyo talent tesangika omuntu okulya oluyimba olunaku nalulira emirundi ena lwakuba tuli mu nsi omutali copyright. Kati essaawa zino singa oli omu ku bayimbi singa ogobeera ba harmonizer bazucu kubanga abantu bonna ennyimba zo zezimu ku nnyimba ezisinga okuwulirizibwa singa obadde mu nsi nga buli lwokoonako booti sente kiba kisekekeza singa oli mugagga singa n'okuzungazunga bino genda ebivulu singa tebikiriiwo. Essaawa zino zitunze manyi akayimba kakamu bakayita sukaali naye ali omu ku bayimba abasinga obugagga mu East Africa n'ebivulu takuba bingi olw'okuba ewabi waliyo ki copyright okonako obukonji bwoti bwekka. Kati walangirira olina oluyimba wagambye okutta anemye naye ngadde nfiira ku simu yaani ya manager nga njagala alumpe nebaŋŋamba nti mukyalukipeta naye abantu bonna bali badde balinze nga wokuonako bwoti bwekka sente zigenda kuki naye wano Eddie Kenzo kintu tanaba kitambuza bulungi ne gavumenti kyoba omanya nti bw'otambulira awo ogenda kubeera omu ku bagagga abayimbi abagagga abasinga okubeera abantu. Tukusaba sitaani aleme kulinnya atera okulinnya abayimbi ne bakola amalala ne batyoboola ba managers baabwe ne batyoboola abapromota ne batyoboola ba artist ne batyoboola ba media oba owedde. Naye kyasembayo okwebaza management ya acidic vocals era management tenakakolagana nazo sirabangayo bantu bali organized ng'ate bategeera ng'ate bawabulwa nga mu management ya acidic vocals. Olunaku lwenakwata essimu namugamba nga shoya lweyigi emaze okukwatayo awo wenafunira ekirowoozo neŋŋamba ani asobola okukuba region kikata esinga okuba nenumbers obwongo bange basobola kudduka busoga. Ekyaddako acidic vocals neŋŋamba manager mpeereza ennyimba za acidic vocals n'azimpeereza concert neyimirirawo. Kiba kitegeeza nti bagezi nnyo
batambula n'omulembe era mbadde nkusaba ne bwe bava koze ensobi nnyingi nnyo kusooka bakulowooza emirundi 9 okusalawo okubagoba tebali kitasoboka mbeebaza mwebale kuva nga muli bantu balamu muwuliriza ate temuli sene muzeetaaga naye temuli afuta mani musinga muwanya ekitiibwa abawagizi bammwe ebisigadde byemuzaako abawagizi muwanya ekitiibwa ate nga kyekikulu ate nga bwetuukanga awantu ne bakugamba nti owaayo bajjo balansi addusa jeko enkofiira adduse Abitex adduse okulembezanga ekya promoto okuwa balansi kulembezanga abawagizi bo baleke nga bali ape oluvannyuma olunye promoto olwa abawagizi b'ekitiibwa ate nabakulowooza ku sente njala sente njala kikubo sente zigenda okuvaamu zigenda kugenda mu charity yange nina kukola charity yange ey'okuyamba abantu eya 27 years of Abitex enambole nali kyakubeera nakikulu bane tutandike tugenda ntandike